Musumba. Sure. Nsangayire. Nzeno kukwagana kukanino nino kaife. Kanino nino. Kika chako Musumba. Tuveyo. Okay, Musumba nsabuze ku bantu. Abugana banyira zimbala musako munyaya mukamafe. Amina. Twibaza bannaffe ba sponsor. Abantu wamu akawumulo. Yes. Ate ne balangira bulungi. Ate ne batwebaza kyatuzaamu nyamaanyi. Amina. Kama bawo mukisa. Amina. Musumba tusabire tambuke. Katonda waffe. Paulo yagambye nti ekikulu kusinga musalaba gwa Kristo yakomererwa. Naffe tukikkiriza. Ly'eddembe lyaffe ly'essuubi lyaffe. Tuba omukisa nga tukigabana ne bannaffe. Nnya ya Yesu Mukama waffe. Amina. Twagala kwebaza Katonda waffe ate eyakkiriza tube ne kwota endala. Kwota eno gye tugenda okutambuliramu eriko watugenda kugiyisaamu mu kiseera ekya Julayi gwe twandiise Kasambula. Tutambuliremu mu kwota y'emu nga tuli mu mwezi ogwa August gwe tuyita Muwakanya. So nga ate tujja kubeeramu wakati ne Mutunda nga ye September. Eyo lesson egenda kuba etukulembera era ng'etutwala okuyitamu eri ebbanga. Eyaweebwa omutwe omunene ogugamba nti Bakolinso ekisooka n'ekyokubiri. Tugenda kuyiga ku kitabo kino. Sabiti ewedde batwanjulira era ne tutunuulira obuweereza bwa Pawulo mu Kolinso. Sabiti eno ekyokuyiga kye tulina kigamba nti ekigambo ky'omusalaba. Musumba, bwe twatunuulidde ebyokuyiga bino twalaba nti bano abasajja ab'e Kolinso baali tebaagalira ddala kigambo musalaba. Engeri bo gye baakitunuulirangamu nga kubonaabona kwereere. Kibi. Pawulo ajja gye bali ng'embeera gye bayitamu essuubi liri mu musalaba gwokka. Musumba, tugenda kutunuulira ki wano? Omusalaba y'essuubi lyokka. Amiina. Problemu y'ekibi. Waaw. Nga n'ebizibu bibiri ebimutawaanya. Ekibi n'okufa. Naye tabirinaako magezi. Naye Katonda mu magezi ge essuubi solution eri mu musalaba wa Kristo. Teri kirala. Bw'ogusubwa ng'osubiddwa byonna. Bw'ogukkiriza ng'oganyuddwa byonna. Weewaawo tweyanziza nnyo Musumba. Tusimbule. Tweyanziza mu lesoni yaffe eyayita twayiga ku kibuga kino eky'Ekoliiso. Mwamisi wa Nkambo, kiki kye twalaba ku kibuga kino? Ekibuga kino twakiraba nga kyali trading center enkulu eyali etambulirwamu emizimbo egisingako obungi. Naye ate era ne tukiraba nga mwalimu obusamize ne sexual immorality ayitiridde. Mukyala Kabiita, ku kibuga kino twakiraba nga kyali kibuga ky'amaanyi. Kyali ku mwalo ye Pooti Essebo, ng'era nga Mwamisi wa Nkambo bw'agambye ng'obukaba n'obuseegu biyitirivu mu kibuga kino. Tweyanziza era ne tukizuula nti obukaba buno ne buyingira ne mu kkanisa. Bwe buyingira mu kkanisa twakizuula nti Pawulo yali tagenda kumalayo bbanga ddene mu kibuga kino, naye Katonda amugamba nti totya, ne mu kibuga kino mulimu abantu bange. Era twakizuula nti mu kibuga ekyo yamalamu emyezi 18 ng'abuulira enjiri. Bw'avaayo ng'agenze Efeso, famire ya Kirowi ow'ennyumba ya Kirowi emuleetera amawulire nti ekiri eri waliyo ebizibu ebiri mu kkanisa. Tugenda kulaba leero ebizibu ebyali mu kkanisa eyo. Pawulo awa solution ki? Watwalaba ku bizibu ebyalimu mu kkanisa eyo
mwalimu okuyombagana, quarreling, mwalimu competition, mwalimu power, mwalimu cliques nga bekozeemu obubinja. Naye Paulo atugambye nti ebizibu byonna ebyali mu Koliso, solution yaabyo musaalaba gwa Kristo. Mukadde agenda kutusomerako Bakoliso ekisooka essula 1:17 tulabe. Nekino tetukyerabira mu Bakoliso nti baali bagagga kubanga baali basuubuzi. Busuubuzi nga bwe buli onotunuulira Mombasa. Bakoliso balina obubinja obw'enjawulo bagagga n'abaki. Bakoliso essula esooka 17 yagambye bw'ati. Kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri, si mu magezi ga bigambo. Omusaalaba gwa Kristo gulemenga okuba ogw'obwereere. Tweyanziza kansokere wa Musumba Kakembo agambye nti kubanga Kristo teyantuma kubatiza, naye ate Kristo yennyini yatutuma mu Matayo 28 kuva 18 paka 2 nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri nga mubatiza. Bwe twaggulayo lesoni, Paulo yatugamba mutume wa Kristo. Abatume ekimu ku kye bakola kwe kubatiza. Ate wakyagamba nti Kristo teyantuma kubatiza. Kubatiza kwalina buzibu kiba mu kiseera ekyo. Kwali kufuuse partisan nga betwalabye oba tunalaba abantu bagambye nti balimu obubinja. Mulimu aba Paulo, mulimu aba Apolo, mulimu aba Yesu yennyini, aba Yokaana Omubatiza. Kaakati ekyo kyokka kiyinza okuvaako olutalo kasiggu mu kkanisa, buli kintu ne kifa. Bwe wajja n'okubatizibwa, nze nabatizibwa Musumba Kyambadde yennyini. Owe najja n'akumbi nze yambatiza. Ate yambatiriza mu kayanja ka Kabaka. Bwe ku Kyambadde nze lindi. Omuzungu oyo yasooka. Lindi omuzungu yasookera ddala kuno. Febe yasookerako. Mukyali kulindiriza ndi wa Modest Park. Neyo neefuuka ensonga nereeta okweyawula ko Paulo. Abulingano Katonda yansindika kubuulira musalaba kituufu ndabatiza. Ne bwe kibanga okubatiza nakwo okuleeta kwawukana mu bantu. Bantuma kubuulira njiri. Si lwakubanga okubatiza kubi. Naye okufaananako na buli kirungi Katonda kye yatuwa tukyonoona. Tweyanziza nnyo ensonga eyo etegerekese bulungi Musumba nti abantu baali batandise kwenyumiriza mwoyo ababatiza. Bayingiramu nga babatiziddwa. Naye kayongeddeko kali si mu magezi ga bigambo, not with words of human wisdom. Ekyamagezi ekyo tukyogereko. Ekiseera ekyo kiki mukyala Kabiito abantu kye bayitanga amagezi. Ng'oli okugamba oli mugezi alina kwasinziira. Kiseera biki kye bayitanga amagezi mu kiseera ekyo? Bwe twali tuggulawo ennyanjula ya lesoni, twalaba nti abantu bano ab'e Kolinso bettanira nnyo okuyigayo ekipya buli lunaku. Era abagezigezi oba bafilosofa nga bakuŋŋaana buli lunaku bayigeyo ekipya. So amagezi mu bo gabanga gapimibwa okusinziira ku buyivu bw'omuntu, oba gy'ayigidde, azitowa kyenkana ki mu nsawo n'ebiringa ebyo. Essebo tweyanziza nnyo. Era tulaba nti mu kiseera ekyo omuntu okubanga oli mugezi wali osobola okwogera mu bantu bulungi. ennimi eziwerako. Bakyeta public speaking ng'oyogera. Kuba baatwaga mu lesoni nti Apollo
ye bamwagala nnyo kubanga yali asobola okwogera obulungi. Kati nga ye Pawulo abagamba okwogera obulungi tekirina buzibu naye tekirina kusiikiriza bubaka bwa Kristo. Ng'abantu focus bagiteeka nnyo mubanga bali mu competition n'egundi ayogera bw'ati n'egundi ayogera bw'ati. Naye bwe tubadde tutandika Musumba otugambye ebizibu ebibonyaabonya omwana w'omuntu biri bibiri, ekibi n'okufa. Tuyina abantu babiri, tuyina wano Kristo, tuyina ne mukyala Kabito batunnyonnyoddeko aba philosophy, ebintu ababikwata mu philosophy. Musumba omuntu owa philosophy ekibi n'okufa abyenganga atya? Bwabyanganga ng'abyanganga mu magezi g'abuntu nga tasinziira mu Katonda, tasinziira mu Bayibuli, talina lugendo. Obuzibu bw'ekibi okuggyako nga oyise mu Bayibuli, okuggyako nga oyise mu Katonda, teriyo solution ejja kumalawo bubbi, bulyake, bwenzi, bussi mu nsi tebuliyo. Ne bw'obatta n'obamalawo binoosigalawo, bino byonna bye batidde bisigalawo mu ggwe. Mugwe mwomu ekyo kimu. Bw'oba kale owazeewazeeko n'owadaawadako mu magezi ag'obuntu n'okendeezako ku bimu, kufa ogenda mukola otya? Kufa talina gw'amanyi. Olw'ekyo amagezi ag'obuntu tegayamba muntu ku bizibu bye bibiri ebisinga obukulu mu nsi. Kituufu. Katonda yekka yalina amagezi, yalina amaanyi, yalina omutima oguyinza okusalira ekibi amagezi. Era amagezi ago yagasalira ku musalaba gwe Gologoosa. Era bamala ogasala amagabe ng'abwereere. Tweyanziza nnyo nga tulaba nti Pawulo nga tannajja e Koliso yasookera mu Aseni. Ne batubulira nti Aseni alina strategy ze yakozesanga. Strategy ki ze yakozesa okubuulira enjiri mu Aseni, mwami Ssewankambo? Ngera bwe tuva okwogera nti baali bafilosofa nnyo, era yakozesa lufilosofa okusobola okubatuukako mu ngeri eyo. Kubanga naye yali mufilosofa. Bwe baleeta logiki ng'aleeta logiki, bwe baleeta reasoning naye ng'aleeta reasoning. Ne lesson yatulaze nti ebibala ebyaliyo ne bitamusanyusa bulungi nnyo. Bwe yazze no Koliso n'akyusa strategy ng'ayogera ku Kristo yekka. Ekibuuzo ne kijja mwami Kiwanuka, lwaki strategy eno gye yakozesa empya ey'okuwulira ku Kristo yekka ku musalaba yafa n'azuukira, lwaki yamuwa ebibala bingi nnyo ate okusinga eri mu Aseni? Anti ekyaleeta ebibala lwaki yayogerako, yali ayogera ku musalaba n'ekyakolebwa ku musalaba, obulungi bwagwo n'engeri yaagwo ewonya ekibi. Omuntu bw'omubuulira ku kuwona ekibi, bw'abanga akozesezza amagezi ag'eggulu ategeera ekibi kyeki n'okufa kyeki. Ekyo nno kyayamba nnyo Abakolinso abamu okwongera okutegeera nti waliwo agaba obuki obulamu. Ekyo nno kiyamba okuleeta abangi okukkiriza Kristo. Mukyala Kabito, tukyali awo nnyini. Lwaki okubuulira Kristo yekka eyakomererwa kwaleeta ebibala bingi mu Koliso okusinga okukozesa sayansi, logiki, filosofa, obwongo? Nga Musumba bwannyonnyodde nti logiki ono aliko ekkomo. Tugeze kale ekizibu kya kibi. Omufilosofa bamupresentingira ekizibu aleete solution nga atandikira eri waggulu, tubaga amateeka nti otyo buli gombolola tuteekeko embwa ewundabunda, abantu tubateekereko ebikomera, naye omubbi ekikomera kino n'embwa bimukolako ki? Kubanga ekizibu kiri mu mutima eyo wa filosofe nga tatuukayo. Naye omusalaba guno nga agunnyonnyola bwadde eno mu Kolinso olwo strategy etuuse, annyonnyola ekibi
nti okumanya kibi nnyo kyaleeta ne Katonda yennyini ku musaalaba. Kati nga waba atukwatidde ddala ku naavu kyova olaba bwe yali abanyonyola bagamba nti sirina kirala kye mbagamba okuleka Kristo n'okuba nti yakomererwa. Amina musumba ndi obwo. Mwebalinyenyewo. Yesu yagamba abayigiriza be nti mugende mu nsi zonna mufuule amawanga gonna abayigiriza bange nga mubabatiza nnya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo nga mubayigiriza byonna. Laba nange Ndi wamu nammwe. lwaki abeera wamu nabo mu mulimu guno. Naye temusobola kufuluma musooke mulinde mufune amaanyi. Ekibi obubi bwakyo buli waggulu tebukusobozesa kutegeera na kukkiriza bulokozi obuli mu musalaba gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nga Pawulo bw'anaatugamba obirabanga bya busirusiru. Okubiraba Yesu yagamba Nikodemu nti ddala ddala tewali n'omu ayinza kulaba bwakabaka okuzaalibwa. Kikiba kiba nti okubuulira omusalaba kyandiwangula bangi okusinga filosofe. Lwakubanga mulimu amaanyi ga Katonda agasobola omuntu okumuyamba okulaba amakulu agali mu musalaba, omuntu okukkiriza, omuntu okukyuka. Bina byetaaga amaanyi. Ebimu filosofe gye gatali. Naye n'atudde mu maaso ga Katonda olw'okuba Katonda mulamu. Gwe gwakozesa bw'oba oyogera ekigambo kye nnyini kyabeerawo. Gw'oyogera yali munda akola. Akozesa amaanyi agatena ge tutamanyiiko na kumanyaako na nkola yaago. Ne Nikodemu byamutabula naga nti bisoboka bitya. Ko Yesu nti bitasoboka eri abantu. Ebitasoboka ebyo bisobozesa okukkiriza abatakkirizika, okukkiriza ebiringa eby'obusirusiru, okugonda n'okumenyeka, okwenenya n'okukyuka. Byonna byetaaga amaanyi. Amaanyi ago gali mu Yesu Kristo mwokka, teri walala. Tweyanza Lesoni yatugambye nti naye wayinza okubeerawo ekiseera okukozesa filosofe ne reasoning ne science mu kubuulira enjiri wekyetaagisiza. Kyabadde kibuuzo nti wasobola okubeerawo akadde nga Mwami Ssewankambwe filosofe science kyetaagisa mu kubuulira enjiri. So nzikiriza nti yeetaagisa naye era alina okubeera nga atambulira ku mulamwa ogw'omusaalaba, ogw'omulamwa ogwa Yesu Kristo omusaalaba. Tweyanziza ndoozi akizeemu bulungi. Akizeemu bulungi nnyo lwa nsonga. Basayansi, bafilosofa abagaana obutonzi batugamba nti ensi yabeerawo obubeezi. Naffe tulina bascientists abakulisitaayo abaasoma abasobola okuddamu n'olufirosofo ne baanukula bali ne bababuuza ebibuuzo bali batasobola kuddamu mu lufirosofo. Wabeerawo otya? Naye natendinga ku seminars ezo eziwerako. Ekigenderera kyammwe mu abakulisitaayo okukayanana bali ne mbawa olufirosofo kuba wangula mu mpaka oba muba n'ekigendererwa nti bebakaluubirye balabe amazima, balaba amazima bagakkirize. N'olwekyo gundi mutuufu nnyo nti ne bwe mba mukusazeewo okukozesa lufirosofo mwanukula bafilosofa. Golo yammwe esaana kuba kubatunuuza eri Yesu. Atunuulize musaalaba. Tweyanza nnyo. Tubadde tukyali ku enjiri oba obubaka obw'omusaalaba. Mukyala Kabiito, what is this message of the cross Pawulo gy'abuulirako?
Obubaka bw'omusalaba ge mawulire amalungi, obulamu bwa Kristo, obulamu bwe, okufa kwe n'okuzuukira kwe. Essebo oyongeddemu kali nti ge mawulire amalungi. Lwaki mawulire malungi? Lwaki mawulire malungi? Mwami Ssewankambo ne Mukadde Kiwanuka, lwaki omusalaba guno gwa Kristo mawulire malungi? Gye twatandikidde Musumba yatugambye nti omuntu alina ebizibu bibiri. Bye twalabye nti ekisooka kibi, ekyokubiri kwe kufa. Byombi tugambye nti waliwo we tusobola okubyefubako naye n'otuuka ng'okomye nga tolina ky'oyinza kuzzaako. Lwaki amawulire gano ag'omusalaba aga Yesu Kristo ku musalaba malungi? Nti ebyo byonna ffe we tutuuka okukoma Yesu Kristo we yatukwatira byonna n'asobola okuba nga atulokolera omwo. Ebyo twali tetusobola kutuukiriza okugjawo ekibi n'okufa, ye n'ayambala ekibi ku lwaffe, n'asobola okutufiirira ffe empeera eyali ey'ekibi ku lwaffe, ye n'asobola okugituukiriza ffe ne tuba abalamu. Amiina. Mukadde. Amawulire amalungi nti Kristo bwe bulamu bwaffe. Ffe tubirimu ye, era okuyita mu musalaba yeetikka obulamu bwaffe, n'afa olw'ekibi kyaffe, ate n'azuukira. Kakati ffe ne tubeera abalamu. Okusi mawulire malungi. Malungi. Twongereko n'akatono. Brian bwagambye nti ebitulema yabikola. Bw'amala okubikola atuwa bya bwereere. Amiina. We are saved by grace from start to end. Si byakukolerera, si byakusasula, kubanga ebyo byatulema. Naye atuwa bya bwereere. Ago mawulire malungi kubanga senga yabirekako omuwendo. Singa tukola okwekutula. Obisasulira. Tweyanziza nnyo. Mukadde atusomere olw'e18 we tubadde bakolesa ekisooka. Kubanga ekigambo ky'omusalaba bwe busirusiru eri abo abaabula. Ne bw'osooka okomaawo tukulu. Ekigambo ky'omusalaba bwe busirusiru eri abo abaabula. Naye mukyala Kabita atugambye ekigambo kino eky'omusalaba mawulire malungi. Amawulire amalungi ate gabeera gatya obusirusiru? Ya mukyala Kabita ntandise naawe, gabeera gatya obusirusiru? Ayongeddeko nti eri abo abaabula, kisookera ddala abaabula be baliwa. Ekyawandiikibwa kigamba kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we, buli amukkiriza aleme okubula, ekirekeeza buli agaanye okukkiriza Kristo y'oyo abaabuze. Abaabuze oyo lwaki omusalaba mawulire mabi? Busirusiru gyali kubanga tabirabamu kutegeera kwonna. Ye bw'aba ataputa omusalaba guno akozesa human logic. Okugeza Musumba atunyonyodde nti ebiseera ebyo ng'omusalaba kye kibonerezo ekisingayo bakikozesa okuweebuula oba okudimininga omuntu okulagira ddala nti you are no longer nothing, you are nobody. Era nga n'Abaruumi bennyini abakozesanga ekibonerezo bo nga tebaguteekebwako kubanga tebayinza kukomerera mu Muruumi nga nobody. Kakati bw'obannyonnyola nti ate omununuzi waffe akomereddwa, ffe tubeere abalamu nga balabira ddala nga kubanga ku bo eyakomerebwanga yabanga nobody, kati era bo baasigala balaba nobody. Ebya divine interpretation nga tebibakwatako. So amawulire ag'omusalaba ne buba busirusiru gye bali. Okay, Mwami Ssewankambo. Tuyanza nnyo Mukyala Kabiito. Musumba bw'asembedde okwogera atugambye nti kino kyatuweebwa nga kirabo kya bwereere. Naye omufilosofu omugamba nti amawulire gano amalungi ekyenkanidde awo ga bwereere, ekyalabira ddala nga busirusiru bwennyini. Omuwendo gw'okitaddeko ate n'osemba ng'ogamba nti kya bwereere, alabira ddala obusirusiru obuwedde. Ate nga ye mu magezi ge
buli kyalaba ekyomuwendo kikolererwa n'okiteekamu n'obudde kiteekamu n'amagezi n'emaali bwebanga weeri bw'alaba omusaalaba buserosero batulambulidde wano nti ebimu ku bitutawaanya kufa ate lwaki ajja okugjawo okufa asooka kufa nga omufilosofa alabira ddala toyinza zikiza muliro ng'ate okozesa muliro ne bubeera obusirusiru afa nga nno nti yafudde empiso afa nti yafudde gaasi niye kufa omusaalaba kyebatugambye mu lesson nti Sisiro yagamba abaruumi banne nti temukirowoozanga nako, don't allow it to cross your mind. Omusaalaba mukirekere bali be twakikolera si kyaffe. Oyo yagenda okutunda ololo Sweza Musumba. Awo Musumba era nkyali naawe. Obusirusiru buno twakirabe nti mubakolesa ekisooka akyogera emirundi 5. Naye busirusiru kikubula buwongo. What is foolishness according to the Bible? Obusirusiru mu Bible si kubeerawo nga butwandira ekigwengere ekitalina magezi. Naye omusirusiru ye muntu agaana okukkiriza Katonda ne pulaani ze. Agaana okukkiriza ebyawandiikibwa nekyebyogera ku Mukama Katonda nnyini byo. Oyo ye musirusiru. Omugezi yakkiriza Katonda ne Bayibuli kyegamba. Omuzindaalo. Sebo, era bamulaba ng'omugezi. Ne mu maaso ga Katonda nga muki musirusiru. Tontegedde? Nze ngutegedde. Ye abamulaba ng'atambula ng'akola ebintu bye. Oyo musajja w'amaanyi, musajja mugezi, musajja yasoma. Naye mu maaso ga Katonda nga musirusiru. Mukyala Kaito Katonda ajja mukadde waliwo yatugambye teri nampawo engwa. Sisobola kubeerako omusirusiru ate nembeera omugezigezi. Bwe mba ndi musiru mba musirusiru. Bwe mba ndi mugezi mba mugezigezi. Naye Musumba atunnyonnyodde obusirusiru is rejecting the salvation. Omusaalaba bagukutereddewo buli amukkiriza gwe bw'ogaana obeera musirusiru. Naye ate omugezigezi nze okukkiriza kuno Mukama n'ansaasira n'enzikiriza obubaka buno bw'omusaalaba ate embeera muki mugezigezi. Mukyala Kabiito. Mbadde nzigumiza Musumba kagambye ne Bayibuli yennyini ekkaatiriza nti omusirusiru yo yagamba nti Katonda taliyo. Ate bebeera ku mugezi nti okutya Mukama amagezi mugasookera. Mukadde atumalireyo olw'e18 olwo. Olw'e18 nga tulumala lwagambye eri abo abaabula naye eriffe abaalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Tuesday yatugambye ge maanyi eri abalokolebwa. Kyetwagala okumanya obubaka buno bw'omusaalaba gabeera gatya amaanyi. Musumba ntandise naawe gabeera gatya amaanyi eri abo abalokolebwa. Lwa nsonga buli ekyetaagibwa okugassa mu nkola kyetaaga amaanyi omufirosofo g'atalina. Katugambe yagambye Mubakolinso kyokubiri ekyolwebere 2:14 nti eby'omwoyo tebitegeerwa muntu wa mubiri. Eby'omwoyo bitegeerwa. Naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali era tayinza kubitegeera kubanga bikeberwa na mwoyo. Tasobola kubitegeera. Kaakati bw'olaba abitegedde nga Yesu kye yagamba Nikodemu kituukiridde.
Yesu yagamba Nikodemu ddala nkugamba nti tosobola kulaba wadde okulaba olina abuulira n'akubikkulira nga okanudde amaaso gooti naye nga tolaba okuggyako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Okuzaalibwa okwo omulundi ogwokubiri, it's an experience which needs divine power. Omufilosofa ow'oku nsi kuno gy'atalinaako an idea wadde source ako kokka akatandikirwako ako power yeetaagibwa. Mukadde Yesu tukyali ku kyamaanyi kino nti amaanyi ga Katonda galabikira mu kigambo kye. Era ekigambo kye tukirabira ku musaalaba, n'ekyo kye yakola ki kye yakutukolera ku musaalaba ogwo. Nsumba wadde ayogera okuzaalibwa Nikodemu titoyinza kulaba. N'omuntu bwe tuzaalibwa omulundi ogwokubiri, omwoyo wa Katonda yennyini yayingira munda mu ffe n'atandika okuleeta amaanyi ag'enjawulo n'okutambulira mu ebyo Kristo by'ayagala. Amen. Nsumba waliwo ekyokulabirako kye wabadde otuwadde ekya Bishop n'omufilosofa mu kyasa eky'e19 Industrial Revolution, science yayita Musenyora Charles Darwin ng'ayigiriza evolution. Abantu ne bakyawa ekkanisa, bascientist ne bagufuula mugano okusonkereza bannaddiini abatutumufu bakkirize debate, nga debate ezo ziri public, abantu bazaagala nnyo kuba zibakoonera ku bannaddiini bebaali beetamiddwa olw'ekiseera kiri ekyekizikiza. Bishop Omawungereza scientist omukyala bamusomooza n'amugamba nti nja kukudibetinga mu public. Bishop ne bamuwa amagezi nti totawaana, ojja kusalira bwereere, ojja kuswala, tojja kusobola. Ko Bishop sijja kuswala. Bishop n'agamba scientist n'amanya nno ngalina kubanga it was a true experience. N'amugamba nti njagala ondeetereyo abantu 15 abakyusibwa filosofe yo gy'oyigiriza, abali ababbi ne balekayo okubba, abali abatamiivu ne bakyusa obulamu, abali abenzi ne batereera. Ojje nabo, nze nja kwetayo 3 ebisolo byange bituule ku sayidi eno, 15 ekikyo kituule sayidi tukole debate. Scientist yayita bya Lubalaatu niwayita wiiki nambanga akyabanoonya n'asalako n'amugamba nti leetayo 10 ne batuuka ku 5 okukakkana debating eri cancelled. Omusajja Bishop kye yaleetera challenge gye yawa yaga nti ebyaffe tebiriko facts zino zi scientific, n'ebiri scientific kubanga bikola. Mubbi n'aleka obubbi. Lwaki guwa sayansi bw'osomesa abantu omubbi taleka bubbi? Tomukuba mpiso n'ava ku mubbi. Abandi bakubye empiso. Gwe wabuuza ssebo amaanyi. Pawulo yagamba mu Baruumi 1:16 nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda. Kakemba okubeerako wano ne ntuulako mu bantu maanyi ga Katonda. Nkaddiye ebimu tebikyatereera, ne gye nava ne gye nali ntandikidde, maanyi ga Katonda. Atandaba
kanzire wa mwami Kuteesa musalaba abafirisofa bano ensi bagitaddeko amaanyi mangi bw'otagijjaako maanyi essaawa zino twandibaddeyo n'empiso eziyiza okufa at least temutugamba ekimu tuyina we tutuuse eziyiza ekibiina nejjawo ekibiina empiso ne kansa obukansa akyagaanye tunonyerezaako emyaka n'emyaka ne malaria kyatulemeddeko n'olukusense mu Amerika lwakomyewo abanasayansi ensi mugijjeko amaanyi katugende ne bino at least ebiina solution byemuyita ebyekisirusiru katugende n'ebiina solution ekyamazima bwe tubanga n'ekizibu kye tulina mu bulamu bwaffe kufa na kibi tukyuseemu mu ngeri ki gye tulowooza ku bintu tumanye nti awali ekyokuddamu kakati ekibuuzo ne kijja njala mukadde Kabiito oli musirusiru eri ensi kubanga nakkiriza Yesu Kristo n'obeera omugezi eri eggulu ab'ensi bajja kukitegeera tugenda kumaliriza na kibuuzo mukadde agenda kusomera we tukomye 22 na 23 bakolise ekisooka essula emu 22 na 23 bagambye kubanga Abayudaaya basaba obubonero n'Abayonaani banoonya amagezi naye ffe tubuulira Kristo eyakomererwa eri Abayudaaya nkunge n'eri ab'amawanga busirusiru. Tuyanziza mukadde ndoza musumba kanzije naawe Abayudaaya bano baali balindira Masiya naye ate Masiya batugambye bwe yajja nti eri Abayudaaya Masiya ono yafuuka nkonge lwaki tusomeko mu Isaya essula 9:6 Isaya essula 9:6 emukadde katusomereyo mangu 9:6 agamba kubanga omwana atuzaaliddwa ffe omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe bwe basomanga ebyo nga bamanya nti byogera ku Masiya yasuubizibwa n'okufuga kunaabeera ku kibegabega kye n'erinnya lye aliyitibwa nti wa kitalo ateesa ebigambo Katonda ow'amaanyi kitaffe ataggwaawo omukulu ow'emirembe. kaakati aliwa n'abagamba tugenda Yerusaalemi pe tunaatuuka eyo omwana w'omuntu bambonyebonye bamukwate bamuteeke bamutte bamukomere ku musaalaba olwanya olunaku 3 azuukire. What are you talking about? What are you saying? Isaya byatugambye the government will be on his shoulder. Montana ewa musalaba wajja kutta Baluumi tufune emirembe. Ate gwe conclusion yo atweyala kuttibwa Baluumi yali stumbling block nga yali nkonge ate kitegeera era musumba kwekyo baasoma n'ebyawandiikibwa ebirala ng'ekyamateeka olwokubiri 21 kuva ku 22 paka 23 twali lugamba nti akolomiddwa oyawanikibwa ku muti. Kati basoma ekyawandiikibwa ate mwe mubagamba okufa kwa Yesu okuwanikibwa ku muti mwe muli obununuzi ng'ate bo basoma oyo akolimiddwa awanikiddwa ku muti nga balabira ddala tekikola sense tekigatta. Mukadde badde n'ekikyo nga tumaliriza eri mu Mako 10 olwa32 nga bambuka Yerusaalemi n'okutya ne batya mu ebyo byabakola ki byabannyonnyodde. Ate eri agamba
nti Yakobo ne Yokaana naga nti wadde betugambye naye wakiri omu abeere ku mukono tukkirize omu abeere ku mukono gwo ogwa kkono n'omulala abeere ku gwa ddyo bw'ofa ffe tusigalewo nga kiragereka olw'ekyo nga nabo tebabitegeera bo bategeera bino ebyamagezi ag'obuki ag'obuntu okumanya tebabitegeera omulala yamugamba nti twaleka ebyaffe ne tukugoberera tuli weebwaki n'agamba nti ku nkomerero mugenda kuwe munsi muno mugenda kuweebwa 10 ku 10 ne mu ggulu obulamu obw'emirembe n'emiki n'emirembe olw'ekyo ng'abakristaayo tuteekwa okutegeera nti omusaalaba magezi gye tukola ki naye eri abamawanga busirusiru. Tweyanziza nnyo. In conclusion, mukyala Kabiito, twagala tukolemu ka comparison katono. Ensi kiki kyeyita amagezi ne Katonda kikyayita amagezi? Ensi kyayita amagezi nsomye ate ne bwe kuba kusoma nsomeddewa university ez'amaanyi ekikyalo ow'amaanyi nina ku ssente ekyo ng'okirese omukululo nzaalibwani nva mu family ki n'ekirala information gye nina ne facts nga bwe ntandika okwogera ensi ewuliza nega nti omukazi oyo wamaki wamagezi naye batugende nti eri Katonda obo buki ago sige magezi n'abakuba babadde banyonyola bulungi nti tuyinza omulaba mu suuti asanyiridde akaviiri akubye avuga emmotoka naye nga muki naye Katonda gayita amaanyi kwe kukkiriza Yesu ne Katonda n'abukalamu ffe n'ekyo ekyatukolebwa ku musaalaba ge magezi. Natumaliriza Yeremiya 9:23 na 24 Musumba olwagala nnyo muskadalo tusomere tugalewo n'olwo 9:23 na 24 twagala tulabe Katonda kiki kyayita amagezi. Bwati bwayogera Mukama nti omugezigezi teyenyumirizanga lwa magezi ge so n'ow'amaanyi teyenyumirizanga lwa maanyi ge so n'omugagga teyenyumirizanga olw'obugagga bwe naye yenyumirizenga olwa kino ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'ebyobutuukirivu mu nsi kubanga ebyo byensanyukira bwayogera Mukama. Musumba bakuwa omuzindaalo conclusion otwere esaala. Conclusion amagezi ga Katonda bwageraganya gaffe gali upside down. Obwakabaka bwa Katonda buli upside down. Kyova mu Samoni gye yabuulira ku lusozi buli kintu kyonna kyeyogerako nga kiri upside down. Babagamba toyendanga mukoze bulungi mujja ne mu yeekaalu ne mugamba nti tetuli temulinga abalala nemba kenyini mwebamu mutunulira abakazi ne mubeegomba ne mubendako mu mitima gyammwe babagamba dda tottanga nemuvuma abakazi bammwe ne mubakuba empiiri mubakola ki mu maaso ga Katonda mwatta dda babagamba dda nti mwagale balabe bammwe naye omuntu ajja n'akubbako ekkooti empale eno togimuwa akubbako ekkooti n'empale gimuwa wisdom ya Katonda eri opposite wisdom y'ensi ekibi kyaddira amazima ekigafuula bwe kati yefuuka nnomo yaffe Katonda kyafuba kwe kugezaako ennyo akyuse tuddeyo tulabe amazima nga bwe gaali nga bwe gandibadde. Amiina. Katonda kitaffe ow'okusaasira okungi okufa okwatubonyaabonya wakugjawo na kufaako ly'essuubi lyaffe. Oba ensi ebuyita busirusiru ffe tusazeewo okukikkiriza okutuusa enkomerero. Oba ensi ekiyita busirusiru tusazeewo okukinywererako okutuusa lwoli lunona. N'abatabira ba Mukama tubasabira
amanyi ge wateekawo bagakkirize gabazibule amaaso basobole okulaba. Beera naffe olwaleero lutugendere bulungi nga tuli basanyufu kubanga tulina omwana wa Katonda atuwa obulamu obutaggwaawo. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.